Nyongera maaso n'okulamusaako nate webale ggwe omuwuliriza wa Yugi Updates TV webale ku tuning in Yugi Updates TV mbaagala nnyo era nga mbebaza ebyensuso okuba nga temuva ku mayengo ga channel eno aga Yugi Updates TV. Baganda bange ate nakubanga musubscribinga mbategeeza mugende mu maaso n'okubanga musubscribinga. Kakati Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze wa National Unity Platform avuddeyo n'areactinga ku nsonga eza bill eya Richard Lumu memba wa DP Democratic Party. Agamba eno bill erimu ebirumira bingi era ekigendererwa kyayo si kirala kya kukuumira mwami Museveni ne gavumenti ye mu buyinza. Bill eno jjukira nti no bill ya Lumu estatinga nti okusinziira ku byateeka mu proposal ye egamba nti leader of opposition abadde alondebwa ne leading party y'opposition abeere ng'alondebwa babaka ba parliament nti ekibiina ruling power ekiri mu ruling power opposition kisindika abantu nga basatu bo beerondereko omu gwe banaabaagala so si kubasindikira muntu omu gwe balonze nga yoyo ayina okubanga the leader of opposition nga appointingiddwa mbw alina kubanga electingibwa bwe naba members ba parliament aba opposition banne. Ekyo Robert Kyagulanyi Ssentamu kyawakanyiza n'abagamba nti abasinga abali mu opposition ba members nze ntegedde leero nti no tebakolera opposition nga bwe kyandibadde so nga ekintu kye nandibadde nsuubira abandibadde balwanira wamu n'opposition bonna okulaba nga bajjako effugabbi eriri mu ggwanga. Naye agamba kinkubye ekiko okulaba nga aba opposition bonna abasinga si ba opposition wabula bakolera gavumenti eriko bakolera mwami Museveni. N'agamba kati ye kino ekirowoozo tayinja kisekendinga wadde n'akamu olw'ensonga aba opposition bonna baagulirirwa dda ne mwami Yoweri Kaguta Museveni okusobola okulaba nga bayisaawo ekirowoozo kino bayiseewo biiru eno esobole okuba ng'eyita esobole okuba ng'ekuumira mwami Yoweri Kaguta Museveni mu buyinza saako n'omuwa omwaganya okutransitinga obuyinza buno obwa mutabani we ye n'Omuhoozi Kainerugaba. Ye President Robert Kyagulanyi Ssentamu kyagenze sigala kikkiriza n'omulundi n'ogumu n'akatono. N'agamba n'ekirala ekiteereddwa mu biiru eno kigambibwa nti kyagala kuwa mwaganya mwami Yoweri Kaguta Museveni okusobola otuteerako obusika ku bukulembeze bw'eggwanga ekintu kyatagenda kubanga akkiriza. Takomye okwo n'ayogera ne ku nsonga ya Mathias Mpuuga ey'okubanga aleeta proposal. Jjukira nti nno Mpuuga yali akola electoral reforms nakibagambako kati mu reforms zino ebirimu kigambibwa nti no Mpuuga bwe yatuddeawo n'atakula omutwe ennyo n'alaba nga ekirowoozo kino mu kyekisaanidde okuba nga kireetebwa nti ayagala ekkomo ayagala okuteekawo ekkomo ku bisanja eri omukulembeze w'eggwanga. Kino we kyagudde mu matu ga Robert Kyagulanyi Ssentamu yamugambye nti ffe tetwetaaga ffe ng'aba Nuupu tetwetaaga kkomo ku bisanja. Ensonga erimu eggumba twagala kkomya kkomo ekkomo ku myaka ku age limit so si ku term limit. Twagala age limit not term limit. Kuba agamba sawa zino woteekawo ekkomo ku bisanja mwami Museveni obanga omuwa omwaganya okuddamu okulembera ebisanja ebirala ekintu ekigenda okuteeka eggwanga mu buzibu. Ye mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu President bw'atu bw'agamba okusinziira ku proposal ye agamba titujja gyetaaga term limit wabula twetaaga age limit okusobola okulaba nga tulwanyisa obukulembeze obwanna kyemalira. Kakati jjukira nti nno eno biiru we yali eyita n'ebigendererwa byayo ono yagenda okuleeta eno biiru nga tannatuula na wansi kukola research. Gwe omuntu atannawa kuwanga akola research ku biiru ye gy'aleeta ogula otya ekirowoozo mu bunnambiro
n'okireeterawo mu parliament ne kitandika okuba nga kikubaganyizibwako ebirowoozo. Eno bbiiru Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba intensioni zaayo nnyingi naddala mu kulemezaako Omwami Museveni ku buyinza. Agamba nti ebitongole byonna ebisinga nga bwe mulaba leader of opposition tebeetengeredde bakulira Mwami Museveni, so ne ministries ezisinga zonna ziri mu buyinza bwa Mwami Museveni teziri fair. Okuganya nga ekitongole kya EC Electoral Commission nakyo tekiri fair. Agamba olw'okuba nga kirondera Omwami Yoweri Kaguta Museveni y'ensonga lwaki obufuzi bwa Uganda bulagaya. So n'agamba ze zimu ku reforms nze nga Mwami waffe Asimpuga ze yanditadde mu foomu ye okuba nga akyukakyuka, ateekawo enkyukakyuka n'ateekamu ebintu eby'omugaso ebiyinza okuba nga biyamba eggwanga Uganda. Ye Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'atyo bw'awadde endowooza ye agamba nti tetwetaaga term limit, twetaaga age limit sobole okuba nga tumwambulako obufuzi buno obw'ekimpatiira, ssaako ne ministries ezo eziri unfair nazo sobole okuba nga tuzimwamulako, kubanga minisitiri ya Electoral Commission teyeetengeredde, teri independent nga yo, era eri mu kukolebwa Mwami Yoweri Kaguta Museveni yasalawo ekinaavaayo eri mu Electoral Commission ne mu biseera by'akalulu. Kati n'agamba era n'eno bbiiru eze ku defendinga Mwami Museveni kubanga emulemeza mu buyinza. N'agamba ate tayinza kwesigama ku b'opposition olw'ensonga b'opposition bonna bamala dde okuguliribwa ne Mwami Museveni, bakolera Mwami Yoweri Kaguta Museveni, bamala dde okuvujjirirwa omusimbi. Kanaga atalina ngeri ki gy'ayinza kukola ki kubeera nga abeesigamako mu buli mbeera yonna. Jangu mu comment section olaikinge, osharinge, osubscribinge. Mbaagala nnyo, mweraba.